Tiriri. Kankolere wano mu motoka yange. Ate gye sabba. Eno obudde bubwo bugenda kuziba. Lwakuba emmotoka maama ze tulina za bbeeyi. Kaakati gwe full figure. Nakulabye ng'oli ku Soroti otwasamira yasamira. Tutegeera otwasamira. N'ekikazi gwe lwaki teweewummuzaako. Full figure, full matako, full mazzi. Oli ayo otwasamira nkubidde pasita Bujingo gwe. Lwakuba wonye ku Soroti sekusanzeeko gwe full matako. Full minio. Full figure lekerawo okutukombanga ennyuma. Buli kye tukola full figure tukombe ennyuma. Bakakuwa omulimu ku Soroti. Era pasita Bujingo mugambi. Full figure toddamu okutumanyiira. Buli kimu obeera otumanyiira, buli kimu full figure obeera otumanyiira, otulingiriza mu mazzi. Tamale Mirundi sina tewamusangamu mwenaalemu. Tewamusangamu mwenaalemu. Gwe full matako, full mazzi. Azze Kasuku omuvumye, Kasuku gw'osiiba naye. Kasuku gw'obeera naye gwe full mazzi. Ne lwaki abantu mwagala nnyo abantu nga bali mu bizibu. Oli ku Kasuku ovuma, ozze kube wasanga mwenaalemu ovuma gwe full mazzi, full figure tetuli bakama abo. Aye toli mukama waffe. Toli mukama waffe full figure. Buli kiseera obeera otuyisa mukamwa, otukomba emabega. Netugala y'omukazi ono abeera atukomba emabega, otutambulirako. Bw'otavuma Isima, ovuma Junior. Bw'otavuma Junior, ovuma Kasuku. Weebuzizza emikwano. Kati olinaako kasenkubuga kaagwa ensimbu. Luyale. Oli ne kasenkubuga gwe full mazzi. Oli ku Soroti gwe bakakuwa omulimu. Bakugoba kubukedde. Era kumanyiira abantu. Full figure akavuma abantu bameka. Wakaweebuula abantu bameka gwe full matako. Kati nno mukwano nkulayirire n'onkuba mpya. Nja kutwalako ekitalya. Nayungudde dda bannamateeka abange. Wano wakwata basefuko n'obasiba. Wakavuma abantu bameka full figure. Nga n'omwana gwe wazaala taata we yakubula. Naawe oli ku bantu oyasamira. Soko nunye taata w'omwana wo nga tonnaba kutwasamira. Sagamba nti omusirikale kapeka yakuzina. Nakuzaalamu omwana sakigamba full figure. Oyako ku Soroti otwasamira. Bakakuwa omulimu byebyagobya kubukedde bye bimu. Tateerera ku buli station bagobye ku TV bagobye ku bukedde. Era ze ne wa pasita Bujingo TV yo giteeka mu ntalo. Gwe full mazzi gwe nakuwoninga. Ne tusayininga endagaano totabala siri kutabaala. Kibadde nnyini ku Soroti. Gwe full figure naawe ovuma abantu gwe. Gwatalina bw'oli gwe. Toyina bw'oli. Naawe otandika okutwasamira. Gwolozani akutya gwe mazzi. Soko onoonye taata w'omwana wo nga tonnatandika kutwasamira gwe full figure. Kigenda ne kimanyiira abantu. Saba nakyo ne kyessaawo. Tamale tewamusangamu mwenaalemu. Tewamusangamu. Alipootinga wombwa gwe. Olinga amazzi. Ne full figure. Nyo. Genda oyasamire muli na kasenkubuga akagenda okugwa ensimbu. Kalwala enziku. Nkusa pasita Bujingo mukubite. Ogenda okwata TV z'abantu oziteeka mu ntalo. Ojjate otwasamira yasamira gwe full figure. Era bw'ate oluliwo watandika olutalo ne lukulemerera. N'omaliriza nga weetonze. Full figure bw'ate bw'otandika entalo ne zikulemerera. N'omaliriza nga weetonze. Kamulali gw'otalidda kwatirirawa. Nze kinnumya kuvuma Kasuku.
Full figure Kasoko osiba naye. Kasoko mukwano gwo. Omuzeko Mubukambw'ebw'ekitalo omuvumyevu ya mutadde wali. Lwaki temulina mikwano? Gwe wano full figure we baakulya. Nga ne tata omwana tomumanya ani yakunenya kisiraani gwe. Obeera Makindi oli amayirungi kajja kakisiriwalirako kiringa amazokola waggwe masiikini. Kuluno tujja kwambalagana. Kuluno tujja kwambalagana gwe. Ojo tukomba matako okomba isiba matako okomba junior matako. Gwe full figure buli omu mukomba matako ganyo okula. Ebyakugobya kubukedde nabyo tutte ku soloti. Omusajja pastor Bujingo okwata TV ogiteeka mu ntalo. The man was so annoyed. Leka bibyo lwaki obiteeka mu TV yange. But wala na Tamale gwe. Full figure wala na dad. Buli kyakola amulingiriza, buli kyakola amulingiriza, buli kyakola amulingiriza. Oli alina bakama abe. Bwe twagende wajja n'osale watuwerekera olinga amatako full figure. Twagenda naawe. Mwasanga abantu mu gavumenti. Okaboteti Tamale yalemererwa gwe kisirani gwe full figure. Oyinza n'okukiisa mu kamwa gwe. Ng'emirembe gye muliko be bagirwanirira gwe. Yalemerera oli mukama we wamuwaki gwe full figure. Arasobola kweriisa gwe abeere Makindi oli amayirungi. Wasigala kola bu video mu magalaji. Noweebaka ku bwana obuto n'obwerabira. Kubanga olidde amayirungi otunda amayirungi go. Full mazito ngwirako eddalu. Gwe full minio. Olinga amazzi. Gwe full mazzi gwe. Kibeera mu galaji kijja kigayama nawe we advise gwe. Asiba weebula abantu. Full figure ovumya abantu. Osibye abantu. Genda omanyire bassefuko. Tujja kweragako eryanya ani yaani. Gola bikonza nnyisa gwe mazi. Leero ne live ngikodedde mu mmotoka yange. Ogenda tukomba matako otulingiriza. Otulingiriza. Buli kamu katukola okalingiriza. Esima yakoze eki. Junior yakoze eki. Ekikazi ekyo kirina omutima omubi. Bwayogerera Mmengo. Bwefuula kyotali. Sibanya advisor na munagani. Full figure. Kigenda kisabiriza. Full figure osabiriza. Nekula bano osibya abaana b'abandi. Full figure we mudda abantu. Okubya ovumya abantu. Aline kali kasekubuga akagenda okufa enziku. Gwe full mazzi gwe toddamu okumanyira gwe. Ndozaga toddemu phase 2. Kiriwani nakyo kyasamiridde. Tomanyi taata wa mwana wo. Akana ko neviri zikaperuse kalinga ka Somalia. Muyina ebizibu byammwe gwe full mazzi. Toyina kyoli. Osiba Makindi mu bugalaji Jovano yasamira ensi. Omanyira be wasanga mu gavumenti gwe. Nechewa gwayogerera Mmengo. Muzeya zalwana ne Mmengo kuvadda. Kuvaddanga bakubagana. Bamanye ebizibu byabwe. Ne weyingiza mu buli kyotalimu. Full mazzi ne weyingiza mu buli kyotalimu. Full minye gwamanyi. Oliawo olinga B. Lwaki todonyo omusirikale yakuzina ekapeeka mu bigalaji. Lwaki todonya taata w'omwana wo full figure. Ffe buno obutalo bwonna twabulimu. Tetukyalina gwe tweguya ate tulina gwe tutya. Ffe tulya mwammwe. Nakyo kizze kifuulu mazzi, kifuulu minyo. Obeerawo wewe otiisatiisa toyina kyoli. Toyina na mulimu osiba mu galaji wasula motors. Bw'ogayiza amayirungi. N'omala ekiro ne bazina. Ne kyambala ne kijja ku TV. Biki ebyaggobya kubukedde. Kati nno pastor Bujinga akubuulire. Nva kwogera naye. Soloti TV tejja kweyambisibwa kutuvuma. Bw'oba owulira olina ettalezo genda ku CBS. Mulinga amazzi. Mwe nabagambye mbasobola. Nabagambye mbeesobolera. Ku mwenna mmwe basiru mmwe teri ayinza kunnema kuvuma mmwe.
Nabagambye mbasobola. Gwe fulu figa nayungudde bannamateeka abange. Nga bwe wasiba Ssefuko. Kulunogezaako. Tujja kwetwala ekitalya. Kimanyira. Nena june china bwe kiri. Fulu figa mwavu muzibu. Talina wadde ekizimbe mu kibuga. Wadde omulimu gwakola oyo masiikini. Asiba makindye mba YouTuber. Olumala ne bazina. Nakyo tekijja ku TV y'eggwanga. Era bakoze wakaweebula abantu bameka gwe kisirani. Kweka tululidde ngambye Kasuku naye kikazi kino kimanyiira. Gwe fulu figa mu b'osobola okumanyiira nze siriimu. Twasayininga endagaano ewahamu. Totabala siri kutabaala. Oze ku Soroti TV otaliso tusidikirirako amannyo. Himanya baebudde okutte Kasuku omuve kale Kasuku ovuma waaki Kasuku yayogera ki? Kasuku talina kyayogera musajja wattu. Mmwe kye mwagala okukola mbu Kasuku alekeraawo okukyaza Tamale Mirundi sinya tekijja kusoboka. Kasuku ajja sigala nga amukyaza ye objekitivu yammwe etasobola kubeerawo. Buli saa Tamale kyakola ne kibaluma buli kimu ne mukiringiriza mulinga amatako mugende mutteba kitammwe. Tamale sinya mu mubanja ki mwe ba amatako mu mubanja ki kiki ekiri ewaffe mujje mu kitwale. Muntu asibye ko mutukomba matako abantu balina abaana ne mutukomba matako buli kibula mutukomba matako mutukomba manyuma ffe tulabye entalo emirembe engalo. So fulu mazi ebyo bye bamanyira ba Ssefuko wano genda mpola nti omanyize nzo okusanga gwe n'enkukuba ebyo ebibeere olina ekana akagwe k'ensimbu kasenkubuge. Lwaki temukola TV zammwe ne muvumirako abantu? Ebyo byasuula NBS kutandika kuleeta abantu balwana ntalo sibyo ebyagisuula eyakaliisa. Ozze ku TV sono tutaddamalako na nnaku 2 era otandise okumanyiira abantu. Tamale sinya ne Pastor Bugingo manje bavudde gwe omanje bavudde kati nno woomalako ewiiki nsiba ssente gwe ku luno nja kuteekako ekifuba ojja kumpulira ebyo wano fulu figa donizera we yakusiba nga wajja nonneegayirira tiisoba obussefuko eno olinnya y'amagye gwe olabika gwe tomumanyi gwe fulu mazzi fulu minyo omusajja eyakuzina n'akuzalamu omwana tomumanyi ne naawe ojja n'owa ensalayo mu bantu abategeera nakugamba wali amayirungi n'otamiira ne bakuzina osegera kati noonyo omusajja yakuzalamu omwana wasooka ne weesiba ku bajjo naga fulu figa sikuzinangako akaana kali ne kava ne kakati ke katata w'omwana ebyo nga tobyogerako. Mwena mwine ebizibu bibawunya mu matako naye we mwefuula wano mbufe tuli balungi mutwalize muli obunanfuusa obubajjudde. Akaana ke wasiba akagamba nti kakuzinanga wakeegaana byaggwerawa si mu negotiation. Asiba atulebeetera obwana gwe naawe ovuma abantu gwe fulu mazzi atalina kyoyina gwe olya mbukatami gwandi amayirungi fulu figa n'otamiira olinga kyangwe kya Makindi. Buli musajja Makindi akwebaseeko fulu figa wafuuka kinaabiro ne nakyo n'okiraba nga kireesa ebimwa gwe tujja kuvuma gwe ojja giwulira gwe ndowooza okyatuyita bali tugezeeko nayungudde bannamateeka abange gwe kutwala kitalya gwe manyiira odidde ba Ssefuko obasibye otisize bwana ku TikTok kwabugaye baakuzina waba baakulya baba baakulya fulu figa lekeraawo watamiro nsagato omusirikale yakuzina ekapeeka akanika ebiroole ekiri wano nakyo kijja mbu kirungi nnyo gwe fulu mazzi gwe nno manyira nga bw'omanyira Isima yakubiibiita nojja n'okomba Isima mu matako n'omala n'okomba Kasuku mu matako gwe talina mukwano wabaaki ozungu olinga Muniera ne mu gavumenti talina kyokolayo
okera kusula motozi mbwatendi president's advisor Museveni omwadvisingira mu garage so mnyabo omwadvising mbabo basiru banno toina bwa advisor bwokola nawe bakuwa buli mulimo butafa masikini andi Museveni yabalabirira yosaka ebizezengere no bituduliranga nabyeso binyampa matako mu studio nabyeso birese matako bidiscussinga abantu full figure inachi gwegwe bazinire makindi malaya w'ekibuga we no unyembugo no mwana gwoyina tomanyi kitaawe sibi ebisirane bigenda bikununya ovudde kubukedde ovudde ku STV kati ogeze wa bujingo era STV ojenunye kati no bujingo omusanza alaba nkutere kodi yo ye wano ojiwulire ya pastor bujingo byetuva okwogera okumba muzeimu buli kimu Tamale kyakola full figure buli kimu kyakola full figure Mano twagende wajje no sale era mukazi gwe era wayagala olabe bikiri yatuteseza Jeno sale yakwata obukadde bisatu nabuwaddadi era kyakuluma Tamale afuna ati ezo era nze nzakola nnyo government ya Museveni kola nnyo olinga ne mana gwe fuluminyo gano manyire nnyoko toyina kyoyina nawe oli mwavu oli mbwa siyasi popwaini gwe singani akumanyi gwe bakuzinyezinye makindi netata omwana tomumanyi okutakano katisiza nze doni zera yampa sente ezaka akana tugende tukayambe akana ne kangamba wa majuni nze yazina full figure omwana wange lwaki full figure tokwata omwana w'omusajja n'omumuwa nga tonna bakutandika kuteeka nnyindo zo mu bintu bitakwatako kisiraani gwe lwaki tokwata omwana n'omumuwa ekikazi ekyo kirina omutima omubi mwejjeeko emikwano temufumiitiriza kati kasuku gwosiiba naye nze mu bantu bonna abandivumye kasuku ate full figure mbadde sikusuubira n'ovuma kasuku gwe musiiba mwenna ensobi zikolebwa ensobi zibaawo ensi tekoma buli ekibaawo kituwa ekyokuyiga yes bakasuku bayiza okuba bakola ensobi oba bagikola eyo yaggwa ne buli kimu full figure otulingiriza wa mukulu kije tulaze waje tulaze bakuma ekifo wali oyagala bwa minister babukuma tomanyina kuwandiika luzungu gwe mazi tomanyina kuwandiika appointment letter gwe era president Museveni yalaba kwe kuwa obwa advisor you are just appointed because jobs is appointment za basiru abatamanyina interview wagenda ddi ku interview full figure gwakikinala tali mu government oli mu government kigwe mazi just kulimba batakumanyi officer duties kigwezo wali ogenze na kwesiba kubakulu botambuza akana katalina kitaawe wako kalinga kalwadde gwoina ne moral jurisdiction gwe full figure gwe kuvuma abana b'abantu ng'akasiraani kaakaana ko k'oyina tekalina kitaawe wako bw'okatambuza mu bakulu wakatuuma muhoozi n'akusala ekimmooni akaana agenda n'akatuuma jjeno muhoozi alowooza bajja kaagala ayina abanyankole tebeesembereza bitambo kwata omwana wa simpoke full figure nga tonnaddamu kutwasamira omutwale wa kitaawe ekyo ekikolimo n'ekisiraani owoza oyina omukisa ki nga buli omu olaga towangalawo wadde emyezi ebiri watandikira ku STV ewambuga ekisiraani n'ovaayo nodda kubukedde ne bagoba kumanyiira bantu nga bukedde oyagala gisuula abantu basuuwinga kati ozeewa pasita bujingo tonnamalawo na nnaku bbiri nsanze ofulumye ggwe nandikulazeeko nandikukubya ebyo ebinnyo ggwe odidde obwana obwebaseeko emakindi ekizibu olya bwana buto mulimu ki gwokola emakindi efulu figa okujjako olina supermarket ya Mirundi totuna Mirundi president's advisor omwadvisingira mu garage ggwe Tamale Mirundi gwovuma ayina emmotoka ayina n'abasirikale ayina amagye ayina bakamaabe
Jeno Muhozi, Jeno Sale na President Museveni. Gwaliko gomanyira gwe. Ku graduation yange walaba abakulu abajja gwe mazi. Walina n'entebe gwe kosobola otuula gwe. Lwaki temutwekwatako tulawe emikwano? Full figure ku graduation yange abakulu abalaba. Ani atajja? President Nasirika muganda we. Ne batugamba n'otutwala ebweru mama Ameri yatusome olinga amatako gwe. Gwali otuteto wa mukulu kiggwe kujja mu government ne mwefuula mwe banazze kulya. Nga ngoludde okulaba Museveni. Nga takyakutijjisa. Baakukoowa. Twagenda mu bintu bya Jeno Muhozi bayitaze n'eyisima. Tetwaliyo mwaluwa. Isima oli musiraamu. Bayogera ki ku full figure. Bagamba oyo twamukoowa. Kuvuma abantu kumanyira abantu. Tamale gwomanyiira. Tamale Mirundi senior. Bamulonda okutula ku lukiiko lwa Jeno Muhozi olw'okuntikko. Tamale talina kyeyeeguya. Ne bwe twali ewa Jeno musale. Daddy yagamba ayagala kuwummula. Akoye ebintu byabwe. Gojja n'omanyiira akyanoonye emmere ya leero mmwe bamazi. Ku baana bayina n'ebifo eby'amaanyi byayina. Tata fayinza otulema okulabirira. Goza lwaki anwa. Tayina kye yeeraliikirira mu nsi. Gwazaala abaana batalina kitaabwe. Naawe ojja oyasaamirira. Olinga amatako. Full figure weebuulirire. Oganya okula. Eno ensi ejja kukubira enduulu naye tolina ky'oyina. Va ku bagagga abaakola edda. Tamale yakola dda. Alina amaka agasoba mu 7. Tabulwangako kyakulya tasabiriza. Olinga amatako. Kati nno ku Lwokubiri nyina Minister President Babalanda asooka akuteekeko kkomo gwe masiikini. Takulage wa wojja. Otulingiriza otukombye mu matako full figure otukomba mu matako. Buli kye tukola n'olingiriza. Oli wa mutima mubi. Olowooza akomaawo. Ojja kufa gwe siriimu akuluma gwe full figure n'okweyerusa okwo. Ojja kufa enziku ekumazeeko ebbanga. Tulabe gwe full maze anaasigaza akaanako gwe. Gwe matako gwe nje kusanga ewa Hamu nkukube. Ojja wunuuna. Hamu yakubeezaawo. Yakuwa kyolya gwe masiikini. Neno kyera kifulumazi kino nga kivuma ensi. Abeera wa Hamu ng'afukamidde. Hamu baabawo. Hamu yeddira nkebukanga gwe. Hamu si wankima. Baabawo okuvadde. Baba Hamu. Baba Yasini. Gwe mazaba nyamu sete ziyampa gwe. Ku graduation. Hamu mukulu wange musaayi gumu. Nebwe nkera ku makya Hamu n'asanga emmotoka ng'entomedde. Hamu anteeka mu mmotoka ye kwatuli bamusaayi ogwo. Gwokeera ku makya kusabiriza. Bw'osabiriza bujingo, bw'osabiriza Hamu. Toyina ky'osobola kukola full figure gwe walemwa. Kwa ne mukabirira tulina ky'okolayo. Walemwa ate era ojja kulemwa. Walemwa. Gwe pakire gwe ku Tamale gwe mazigwe. Oyinza okunywa kyayi gwe ne Jono Sale gwe. Gwe wamuwa omulimu. Tamale gwe wamuleeta. Oli ayina bakama be. Ojja otumanyira olinga amatako. Gwe nagamba gwe full mazigwe nze nja kwambala. Olutalo gwaluguddewo. Emundu ze twali twazza kugombola zijja kusituka. Tomanyi akaana kakuzinye kasimpoke. Okakutta okatiisiza. Neewuunya n'abapoliisi obusiru bwammwe abaasiba omwana oyo. Omwana bagamba ogende ku DNA full figure tewatya. Ekyo ekikazi kiyina ebizibu kifuulu matako. Batika bagenda ku DNA ne kigaana. Naye wakira baano nga kivuma abaana baddonizera. Noga kati kino kifuulu figure. Abatakumanya abeebweru full figure toyina kyoli. Just weerimba bwerimbi. Bila. Okutte sefuko omusibye. Debade ne sefuko nene nabo basiru busiru. Kati ekikazi kifuulu mazzi kiyinza okusiba ekyo. Kivumya abantu. Full figure weebudde abantu. Omanyidde abantu.
Bwomalango batiisa tiisa. Naye nzo mmanyi gwe. Mmanyi. Toddanga mugwe fuluma tako gwe. Okutandika gwe okutumanyira manyira gwe. Abantu ab'obuvunaanyizibwa tebannayogera. Ne bino bifuluma gwenze nabagambye mbasobola. Eno tuli luno lupenge. Akukonja kakuba empino kasiyaga nkasiyaga obubina bwako obwago olubege. Kali akapenge ako. Ako kubwe kali nyono nyizo kakuba nenkateeka omukire ennyuma ako. No obutako bwako obwago olubege obwo nesooka nkazira ne kawandamu n'amalusu ako k'amazzi. Akapenge obubina bwe kambaza pampo obwo. Ako kapenga ako nenkakwata kako kalasita ako. Enjaga ye kali mu mataka eyo. Tukakuba omukira ako. Nimala ne kasarako n'ebiviri ne kamyuka ebiso. Kabera mu kuyola kasasire Bulaaya. Gozanyire kuze nze Rastaman. Mwenze mbasobola. Tebabali ebinusu budde bwe sitayina. Nze mbwanji yitanga. Nze seguya siremererwa. Okulemererwa nnyo noona. Nze ndi mumeganyi mulinga amatako. Mwabangulira kyendya ne motoka gye ne mu mwabagigula. Mumanya bbeeyi emmotoka mmwe ogiyita ya fuluminiyo. Nze bampe emmotoka ffe batuwa. Omuntu okola. Hampe emmotoka yaireegi. Eriwa ng'otambulira mu nnuwe enkadde. Bwavu obukujjudde. Fulumatako. Ngambye Pastor Bujingo. Toddamu okweyambisa TV ye. Okuvuma abantu. Eri TV ya ddiini. Naka kasenkubuga kakagwa ensimbu. Senkubuga okyazaala. Konna katulanga walumbe. Hewe kesesa. Waife tetulumba. Gwe senkubuga twale enziku ye wannyoko. Inga amatako. Mwe nabagambye mbasobola. Mwenze juniya bino nabiri mudda mbimanyi. Gino emizannyo ngibaddemu. Eno social media teri aginsinga ngimanyi. Mulyoko muwandika bu komenti mumeze emitaafu ffe kino ekintu tukirimu. Eno Facebook ngimanyi. Okuva up to Z. Manyi wonyiga embwa ne zaasama. Manyi dozi gye nteekayo. Nze ndudde ku social media. Kakati fulumatako oba fulumazi. Namwe abankubira essimu nga munneeweesa bwa advice. Omanyi Junior, kakati oyina okusirika genda obigambe ennyoko. Bw'obutiitiiza obukujjudde. Twakalaba entalo. Mwefudde abogezi ba Buganda. Mwefudde bitibwa bye mutayina. Ovaayo. Ovaayo. Kale. Era nyina kusimbula. Mwe temuddamu okutumanyira. Ffe tetutya loosi. Tetuyina atuliisa teri atubeezaawo. Bye mugenda mumanyiira abantu ebyo. Ne mutaliko komba abantu matako oyo fulu matako. Tayina kyayina. Mfo ky'okunoonya omusirikale yamuzina ekapeeka. N'amuzaalamu omwana. N'akwata omwana n'amusiba ebbajjo. Bajjo n'engamba naye ekikazi kino kimmanyiira. Myaka 2 bajjo n'amwegaana. N'akwata omwana n'amutuuma muhoozi. Ng'alooza bajja mukwatibwa ekisa. Omwana kitaawe yabula yesimpoke. Nengani ayinza okuwasa oguga. Olaba ovuma Kasuku gw'obeera naye full figure toyina magezi. Kasuku akoledde ebintu bimeka. Bannange Isima nkwebaza ne wisdom kaye. Isima you a good person. Ne kaye wisdom. Banne mukuume emikwano.
Mubukambw'ebw'ekitalo ya mweri ejo mbu Kasuku atye. Kasuku tajja kutya. Programu zijja sigala nga zigenda maaso. Bw'atavuma Buganda ku Kasuku ajja givumira ano ku peji yange. Akakamanyiro kabaggwebu n'ekya tulina live. Tamale yeetonda. Tamale Mirundi senior yeetonda. Bajjajja baffe tebavaayo emagombe mulinga amatako. Mwe mulaba tukyeguya ki? Ensano Uganda gitululira erimu ki ekyokufiiririra? Mubeere n'ebitiibwa ekyo tokikola. Fiiririra ekitiibwa mu nsi kyekisinga si ssente. Taata wange teyeetaaga ssente. Aina kitiibwa, aina kyafiiririra, aina emizi. Gy'oleeta bino bifuulu mazzi kyakajja. Abanyankole baakigoba bakyeggyeko. Ku muzeeyi tova mu maini nga toliyo nga ndabayo Isima. Isima yekka gwe baagala. Abafulufiga baayokya. Kusaasira okyamulabawa. Era byadde ne bimanyira Bebekulu. Tebimanyi nti Bebekulu era alinayo emirandiragi. Nze Bebekulu yajja ku graduation yange n'aŋŋamba. Oyo Bebe omubuuzanga. N'aŋŋamba Tamale gwasitudde abakulu bano nti ye. Ffe gavumenti twagiyingira dda. Tetwakalaba ndabe. Eyo Fulumazi yagamba siina mulimu. Mbu siina gyenkola ng'era obujja bumuluma. Ekyo ekikazi kifulufiga tekigenda ku mulimu gwange. Mbu kikebere oba gyendi. Minisita yavuma ekyo. Kati laba kino. Tewasoma gwayina effutwa oyo omukazi Fulufiga bwe namutira yajje ku mulimu gwange. Mbwangobese. Bamugamba oyo muleke. Oyo muveeko. Ate era ng'olina kundeka. Talina kaadi. Tebyali tewaswala. Neŋŋamba Kasuku naye Kasuku eyo Junior. Talina wali oyagala mbeere bubi Fulufiga kyakuluma. Omulimu gwakuluma. Woofiisi gye ndimu ogyagala. Ogyagala. Onyendedde mu bakulu. Onjogeredde bubi. Otukolako olugambo olw'ekisirusiru. Bw'oba oyagala bwa advisor on media genda babukuwe. Nagenda yafudde. Fulufiga w'oba oyagala kifo. Genda bakikuwe naye tewasoma. Bajjo bonna bazzeeyo basome. Gw'oli Makindye okola gwakulya mayirungi. Bw'omala bwe bakwebakako kati Museveni akuwa ekifo ki ne waba wakola lishafu. Era alaba ng'oli kizeezengere n'akuwa kyakuwadde munnange 1.7 gy'ofuna emiliyoni 1.7. Olabirira abaana abatalina kitaabwe bwe bakuzaalamu. Olowooza mbu yakikuwa mbu akwagala. Be baagala bali mu URA. Muganda wange Namuli Bridget ono yaguladuwetinze baamuwadde ekifo mu URA. Akawuntanti be baasoma. Zijje zindye maama. Obulago obwo obukutambuza kikazi gwe Fulufiga. Nekyogere kyonna ne kisimba amannyo ne kibanga embizzi. Gy'oli nti amatako gagenda kusenguka. Otukombye mu mataka ebbanga ddene. Fulufiga n'otukomba mu mataka ebbanga ddene. N'otutambulira mu bakulu ne tusirika. N'otukolako olugambo bw'otukolamu bantu baffe. Bwe twagende wajje n'osalera ne kikuluma olwo weepositingisa. Tamale Mirundi deserves better. Twale eri. Wajja no n'ogamba abantu mbu nina ekisiraani. Mbwera mbu wali ontwale wajje n'osale. Neŋŋamba gwe maziggo oyinza okutwala gwekapeeka. Nze atakonkona. Abantu just tetweyogerako tusirika. Nenga amaanyi akakola ebintu tugayina. Leero manyi meeting gye nvaamu. Nze nafuna omukisa taata wange yanjagala. Buli mukulu gwe mmanyi ku nsi yamumpa. Siina gwe neeguya, siina gwe neetaaga, nze temunkombanga mu matako mmwe. Mulinga amazzi. Mugaba kimmwe nappi enjereere. Ebisiraani bino. Mbu Tamale bw'alifa amalaalo ge tuliga ku Tamale alina abawagizi be.
Goza gwe kutusoso kubagana n'Emmengo. Tuzze tukubagana. Si gwe gusose. Gwe fulu figa gojja kufa bwana bwo gwe busigale ku nsi gwe nga bwennyampira gwe. Kubanga abaana bo fulu figa tebalina bataata baabwe. Weefula omugagge sente toziina. Katrina kulaba otissa amanyo ogenze ebusaabala kuba Donizera aguze ebusaabala naawe weetutte. Naguze waguze poloti kiggwe kisiraani. Ate banyina ttaka bwe litudula. Toyina wadde akajiiko k'ettaka siba makindye. Kulabwa amalaya. Choine ekyobugaga fulu figa mu nsi ye supermarket ya Mirundi. Naye omuntu bw'akulaba ku TV alowooza wamala. Naye nga toyina bye wamala. Ne mu meeting za advisor tutuula. Ekololo nga tetukulabye. Mama advisor. Abakungu ekololo nga basoma State of Union nga tetukulabyeko. Mwewadde ebitiibwa n'amaanyi ge mutayina mmwe. Mufenga munnyampa. Bisirani mmwe. Kyoyagaliza mukakitawo kitta nnyoko. Fulu figa ekitala ky'omumwe ekyo kyoyina. Kikusiranye. Obulwe n'abakuzina. Ebeere weewunde. Hey. Munange ffe twakola. Hey. Nze kati ompala n'otya. Nze atalya wa nnyoko. Japunyiriza amatako. Ojo tunyiriza amatako. Fulu figo tukombye matako. Ovuma isima. Kati isima yakola kigobeera ososonkereza. Naye nze tujja kummanyira nze siri sefuko. Nze fulu figo mmanyi. Tusobola okweyambala. Ozonkoledde program. Kati obadde otuvumira ki? Oyina kabampaane fulu figo ow'ekisiru. Abantu bovuma buwangaala nabo. Kasuku ye munno. We mubeera. Gwe munyumya. Dakiika emu omuvuddemu. Kati oyo kabampaane wo gwayogerera Buganda. Fulu figa lekeraawo kabampaane. Oganya okula n'okwebuulirira. Lwaki tolabira ku bamama Fiina obasinga obukulu? Mama Fiina ayogera ddi? Oza buli ekiri mu nsi kimusanyula. Mukole ebijja mu myaka gyammwe. Bikazi mmwe mukole ebijja mu myaka gyammwe. Ezo enfaana ze mutambuza n'ezo enziku. Wano wavuma Donizera omusinga ki? Omukazi ali Las Vegas. Ne bakusiriikirira. Wano Donizera bwe yali akusiba. Ne audio nkyazina wajjonja Samira. Omanyi oyo fulu mazimu tiitiizi. Junior bagenda kunsiba. Era ne mugamba Donizera nja kwogera naye talina mutima ogwo. Oweebudde abantu. Fulu figo ovumya abantu. Omanyidde abantu. Na osibye abantu mu bintu eby'ekisiru. Abantu bano bavuma Museveni. Musajja wattu. Abantu bavumya President Museveni ani yali yeetonze. Wana abantu bavuma Jeno Muhoozi. Ana abasajja ba Jeno Muhoozi nabo basooke bandeke. Faabu nja kukubira ndi busy. Nkyali busy nkyabakalakataze tomanyize Tamale ensirika. Okulemererwa nnyo noona. Nze ensirika nze mulinga amazzi. Abantu bonna tebalina kibali. Wana abantu bavuma Jeno Muhoozi. Ekyo kyennyini kirumbu y'ekyo. Mbu Jeno nga temwetondanga. Nammwe musooke mwetonde. Ogenda? No. Ono naye ajja kalabula emmotoka yange. Simanyi kiki kyanjagaza. Gwe gamba oyo naye alekerawo okunkomba mu mataka. Ajja kalabula emmotoka yange ate emmotoka yange ya bbeeyi. En'amadisipasiyo. Gundi zaayo tezirabika spare ziva Dubai. Gwe nno muleka asinika ebyo ebinnyo. Naye Abannayuganda tebategeera bulungi. Tasobola kulaba nti mwendi. Alinga amazzi. Nakirabyo tebitegeera. Kati awo apakingiddewo kinaayitawa. Era enkomerero ng'emmotoka yange agikalabudde tudde mu by'okweriga. Nze nakoowa okweriga n'abantu. Akamanyiiro kammwe. Sipasiyo yange teyita mu masasi.
agenda agikalabule sipeya mujje walabika akite mwebuliro bali akite mufumitiriza mazimwe bwe bavumanga mugaba bavumi osegera gwe Nick mugamba we nayanzije kama zige gwe sebo I'm inside. Yes, I'm about to leave in 5 minutes. Yes, you can park there. Tokalabule motoka yange nsaa kumanyira. Kati side mirror nzijewa. Mulinga amazi. Muloza mwaba ajingulira, mwagala nnyo basabiriza. Omuntu watambuza ebigere nti yeeraga. Bwagula akamotoka nti yeeraga. Mwe muri simako DNC. Nesalireko ndibanda bachize mutabani wa Mirundi mwando galo gadda hey tuno yaluri lupenge penge oluyike endusu kale okapenge penge ako nika kwata ko nyinzo kakuba obwo butako otako obwo bwakagwa olubege kabera ali Sweden kayola mazi omazi go penge penge mazi emyaka 7 ngo yola kasasiro wali ajje muchi wadogula akataka bifeba bizike mulimbe Sweden bimba twali yako bye twalya ne musiru kya kusiga gwe penge penge osibye biviri twene nazisumulula nviri gwe nako kavuddeyo n'obutako bwako kati yakuyinza okukubako kapenge penge n'okambula pampa eyo gye kesiba eye kafumbi obutako n'osooka okasiyagaako n'okakuba omukire ennyuma ne kamyuka ebiiso n'omala ebiviri n'obisalako n'okagamba genda kaya ako kapenge penge oyinza okukasiba tekakufira mu ngalo buli eyo sobo nabo bwewangangusa ne bukola obwakabaka mu basiru banne bwako gwe Lucifer gwe woba oli Lucifer nze ndi Satan nozoka kuba obubi n'obwo obukaliganga obutako bwa ddolo obwo obukaliganga bani zappa z'ebibiri enjaga nonne kamaze ye kayise mataka ku kapenge penge tekaina wadde ekyapa wadde okulima kubijja nyina wako kaleka kamutunzo wanezana ku kapenge penge kali eyo myaka 7 kavuga bimotoka byakasasiro bwe kakeera mizira bwe kakakanye emimwe gikalinganga labba y'abakazi gye bateeka mu ggata kalinga ekidoli hende penge penge twali Lucifer siri walira muli haina sente azitere ku pepa lupenge penge bye wasigaza linga amazi nena ko kalabanga kakalamba daka penge penge ochasabiza sete ku pepa lugwe nga n'omwana ali mu kisenye Uganda tasabiriza ku myaka gyomaze ku internet penge penge toina kyulagawo nze njagala nnyo emyaka nga giseketedde mu mataka ebyo yanga bindi mu mataka mbeewo ne kyendagawo bye byapa byange ebina bye nnina mu ttaka ne bwe mpumulira wano anya manja mulinga amazi mwaba nsomesa mujja mutusiriwalirako namanya na Uganda omuntu abakwasa ekisa mwe mulowooza nti abeeguya nze ndi YouTuber nja ku YouTube nja ku shares mulinga ebirebeeta nze Junior gwe mwali mumanyi yafa ono mulala ntwalira nkutwalire njagala nkwagale nvuma nkuvume nze nvuma gwe nvuma fulu matako yakedde kumacha kundirako mazi oyo fulu minio ngaloza nze Junior owedda nyo mutuno bale bulaya penge penge emyaka 7 ogenda myaka 10 you a citizen toyina kyolagawo mu ggwanga lyo wano wegayiridde gasumba obera mukubira gashumba simu ako gasumba nterako ku pepalo wano wali okomba balamu amatako era balamu mpa ku sente era ako balamu omweyisiza balamu agaba sente nga toyina kyomukoledde obera mukukubira gasumba simu ako ndi bubi bye mwasigaliza bamasiikini mmwe mufenga mwe nyampidde mmwe babaziike mulimbe Sweden mubeeko n'abasabira ekitambo kya mmisa mmwe baba kolimira ebbumba lye babawumba mu bbi sirya mukisa mwe bapenge penge nenjaga ekamazeeyo nekasasiro oyo gowunyiriza buli lunaku anaakuleka soka weerabe wofaanana tunulako mu ndabirwa mu penge penge weerabe olinga akabina k'obote ggwe
Obuso bukuliyanga obina bwa shiraga shomba. Okera nnyo muzira. Obuso tebuva bukuguddemu olinga omulwadde w'ensimbu masiikini oyo. Penga oyina kiggwe. Oyinza n'okwogera mu basajja ggwe. Penga oli mukazi. Omaze okwesiba pampa z'omunyo gonna oguzinzeeko gubabiridde. Ojja naawe oyasama. Nze Penge, nze Lusifa ow'amagezi ogawaani ggwe embwa. Atabeera na buvunaanyizibwa bwa musajja ggwe. Wazaala abaana bo basatu abazungu wali obaleepinga obeebakako. Omuyima ogukulinga omuyima penge. Olaba ozina za gundi kino ekikazi kisaala jjoyi. Si kyolya. Amasimu gabalimba naye temulina kye muli kati gwe penge gwa yeesibye pampa. Omunyo gonna bagugaziya dda. Bamala kuteekayo omuyini n'owulira omulawo. Mwetunza amatako. Babazinya amatako, mwefudde ebitagasa, mwabeefuula abalungi, mulinga amazzi. Nze nabeesonyiwa, naye mwamaze kunnomba. Ennyumba yo nga togitulaga emyaka 7 penge gy'okoledde live nga totulaganga ku nnyumba yo. Sosula mu ttooyi ggwe. N'ogenda weeyambaza bubbulawuzi. Wena ne weekubye enjaga penge ensi yava ku njaga. Obwo obuyaga bwemmwe bwe mwekubya ne mujja ne abantu babikoowa. Penge takulaakulana. Ekifo ky'obaddemu ekyo Sweden bbanga lyonna. Gwatatambulangako baalwiki bagendako ennowe. Wamaye muserwiki agendako France. Penge kyekyaganoko. Olaba wasiraanira mu bazungu. Lwaki totandika essabo? Nowonya abazungu gonolia kiringa amazzi. Mwe sinaba na kutandika. Sinafuna budde. Akwa. Mvuge motoka yange nyende ewange. So fulu matako. Gwe fulu figa. Toddamu okutuyisa mukamwako. Oyina ebizibu ebikumala. Gendo ononyo omusajja yakuzaalamu omwana. Nga tunatandika kutwasamira. Oweebudde abantu fulufiga ni gw'otavumye. Abakungu tuko kwesonyiwa. Kifaananyi kiki olina eky'omukungu recently. Buli awulira fulufiga ajja n'adduka. Olaba jjeno nalweyiso yennyini. Fulufiga olina ekintu kyogenda n'ogamba. Mutabale Mirundi senior baavuma nga tebamusiba. Nosooka okungiriza. Yavuba jjeno nalweyiso. Jjeno nalweyiso manyi gye tuvudde. Nze baganda bange bakulu bange jjeno nalweyiso yabaweerera. Ne maama Amelia. Mwesiba nnyo ku bantu. Ekintu kyo fulufiga ogwa nnyo mu bikopo kyovula ng'ojja kuswala. Mutabala avuma nnyo nalweyiso. Jjeno nalweyiso yali akutumyeko. Ngano yakwegana nagati ovuma nnyo abantu okendeezeemu. Weetunga ku bakulu. Bw'okiisa basefuko bwe weesiba mu bakulu. Tolina mukulu gw'oyina. Naawe era oli masiikini wama bayamba muyambe. Wano weesibye ku babebekulu ogenze ekapeeka. Omuntu gwe manya alina amaanyi ebebekulu n'eka miliyoni. Abasigadde ne Kenzo. Abo balaba abakulu. Naye omuntu mubuuze nti kale olina woofiisi naye otuulayo ddi? Fulufiga ddi lwatuula mu woofiisi ye eriwa? Fulufiga otuula ku Okero House, otuula ku President's office, oba woofiisi ye ya President's advisor Fulufiga eri wali kusula motors emakindye. Naawe n'okangazza. Okuwa kadi si mulimu. Osobola n'ogikubira ku NASA. Omuntu yenna atateekanga ebifaananyi ng'ali mu woofiisi ye muto mwesiganga. Wano Abannayuganda bangi bali mu gavumenti tebalina mawoofiisi. Bakusitwiti. Naye nga kaadi agiina baamulonda. Kwa Pulezidenti Museveni yalonda abantu n'abeerabira. Naye empozi oyo namulonda ddi? Naye kino kyafa. Fulufiga tolituuka Tamale Mirundi senior. Kyekikuluma. Ogezezzaako okwemulisa.
Mbubakuwa media. Full figure gezezako. Mbubakuwe budget ya media bagana. Newe mulisa. Goloza lwacho olwana kubeera ku Soroti. TV full figure jabadde kuti wali. NBS ya mugoba. Sipaka TV bagoba. Baba, full figure baba ya goba. Ewambuga tali nyayo. Kati jogola bangano ku Soroti abadde ayagala abeerewo ye mulise. Oswadde nnyo no bujinga agenda kugoba. Kuvuma Tamale. Hey. Pasta bujinga agenda kugoba. Inkubuli ya full figure. Kuona damu okuwala mpata Tamale mwami Tamale. Bakugobye. Omuntu waba jibudo ina sente. Kaiza jazo bagenda kwa obusho. Nze Tamale sikira. Sisobola genda ku shoje bagabe emitwalo 5. Full figure bakuwa sente meka ku Soroti. Yogeza amazima. Soroti ekola meka. Yanjiri. Mitwalo 2. Mitwalo 5. Nodoko no yasama. Oluvuma abakola obukadde. Gwanga lino. Wama munzikirize nnyindi. Skale fulu mazzi, fulu minyo, fulu matako. Nonye yakuzaalamu omwana. Ate simpoke. Nyena mufunira balooya gwe. Oyino jagenda ku DNA. Olutalo nduyingidde. Ko yingidde olwaffe. Oja tubulira simpoke gwe gye yakuzinira gwe. Naye nga taata w'omwana oyo omwana wa full figure musirikale. Bamuzinira mu bisiko. Era bajjo namuga akwaze naliwo. Full figure ali amaze okunwa amayirungi atamidde. Ne bamutwala mu bisiko ne bamuvuunika ate abasirikale bayina emikira. Ne bagumusonseka. Full figure agenda ova mu bisiko nga tamanyi taata wa mwana yaani. Kwa bali bagenze ne bajjo ne yesiba ku bajjo. Bajjo ne full figure sikuzinanga. Ko lwakyo nesibako. Kati naye sebo naye atudde ajejemba. Naye enseno. Kati ddamu nnombe full figure twabike. Kugabye ku bintu bisatu. Waliwo ajja okusibira ekitali. Bannamateeka bange nabagambye dda full figure oyitiriza okumanyira abantu. Full figure oyitiriza okuweebuula abantu. Bw'owaweebuula nga gwewaweebuula bwebuula dda wano abantu. Full figure toyina moral standard. Ejaji nga muntu n'omuwano. Full figure ovumya abantu. Ovumya abato, ovumya abawere, ovumya abayonka kati wakyuka. Ekitambo kino. Ye nnyoko yaani bakuzaala wa masiikini. Ddamu nno manyire nja kulaga akabi naggwe. Nze nagamba manyire baayisima. Isima asirika. Ojja ovuma isima. Luli full figure avuma isima. Isima n'asirika. Omukadde we bambi n'ankubira essimu. Nangamba Junior. Full figure nvumira ki? Ne mugamba isima toddamu full figure muleke. Mundekere. Wano n'ovuma wisdom kaye. Mbwatambula ayiwe endusu. Yandiyeko amalusu gabeera mu kamwa kabeerawo. Oyagala ayiwe bimu kamwa. Olinga amatako. Okuyiwa endusu musango. N'okwatakayo wisdom mutabani w'omulalo musajja tutabeera na mu ntalo kaye. Pasita. Omukutu omuvumya omukoze bw'oti. Kati kasuku okumuvuma nti olubuto lumulyawo lw'embizi. Wabadde omuvumira ki full figure. N'okwata musajja wattu kasuku. Talina kye yayogera. Musajja wattu yasirika. Ne omugaye nti kasuku olubuto lumulinga embizi. Luyale full figure weeyitaani. Gwani naye kikazi ggwe. Oba oyagala musajja ngo oyagala muti. Jangu otugambe. Nze nina n'ebisudaani byange. Ebisobola okutuuka. Fuluminyo. Oyinza okuba full figure ayagala musajja gw'atayina. Nerekerawo full figure okwata obwana bw'emakindi obuto. N'omala obukozesa ate n'obukambw'ewalira. Kwa gwe buli wamala okulya amayirungi nga weegaala. Obona obwana busipoke bambi kasajja katu kakulidde. Okakozesezza ate okasibye. Ebyo nga tubyogera ku musango gwa Kirawa. DNA nga wagitya. Inkulayirya full figure tugende ku DNA n'akaakaanako. Bwe katava.
Nza n'okusanga kana ka mudinka naawe oyasama. Buli omu oyina ebizibu fa ku bibyo. Kale musule bulungi. Yenze Junior atatya biduduma. Atanumba simulumba. Njagala kino banne tukitereeze. Nze Junior bw'ovuma taata wange nja kuvuma. If you attack my dad, I'll do the same. Temuyina kye mubanja my dad. He has opinions. Tata wange, I know freedom okogera byayagala. You don't have to duplicate my father over your own interests. Tata wange si mulwanyi wa interests zammwe. If you attack my dad, I will attack you. If you want peace with me, leave my father alone. Tata wange si mercenary. He's not a machine. Mumanyire abantu bamuloza abantu balina baana. Bamuloza alina obbogerera interests zammwe. Ati nno lugguse. Ati mmwe abankubira obusimu mmwe. Simanya Junior nze gundi olinga amazigendo zikubire mutabani wo. Lwaki abatuvuma temubakubira? Fulufige yasoose okunnumba. Twasayininga endagaano wa muganda wange hamu. Ne tugamba bannange teri muntu ayina kuddamu kulumba mulala. Kyambuuseeko fulumatako. Okumulaba ku Soloti Media ng'ali kufa avuma. Nekubira pasta bugingo ne mga pasta. Endagaano yaffe eweddewo. Nangamba ate etya. Ne mugaba fulumataka ocha naga nedda tekisoboka si ku TV yange. Ate Fulufiga twamugamba nga ajja kyobula twali tuganya omuwo omulimo twa Fulufiga tulumbira wano bantu